Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugere maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde njogere ku nsonga y'ebirooto. Ensonga y'ebirooto eyo mugimbuuza nnyo okusookera ddala nze nganze sivvuunula birooto ekyo nkibabuulira sisobola kuvvuunula birooto olw'ensonga nti ebirooto ebyo bizibu gwe nga bw'obeera okiroosa ate si bwe kiba. Ekirala osobola okuloota ekirooto ng'okirootedde muntu mulala nga si ggwe nga si kikyo. Kati n'olwekyo kye mbasaba mbabuulire nti nze nganze sivvuunula birooto, agamanyi sigalina agavvuunula ebirooto ekyo nkibabuulira. Era omuntu avvuunula ebirooto oyo abeera muka bamwewuunya kuba omuntu akubuulira ekirooto nga kirimu sitoole nga sitoole mpanvu kati tosobola kigattagatta ogambe nti waloose kino. Ate ekintu ekirala kye njagala obbabuulira mmwe abatera okuloota, okuloota si kubi kuba omuntu yenna akyali omulamu ateekeddwa okuloota. Omuntu yenna ataloota kitegeeza abaana atera okufa oba abeera agenda kufa kuba omuntu yenna olina okubeera n'ebirooto. Olina okubeera n'ebirooto kati n'olwekyo omuntu omulamu ateekeddwa okuloota. Kye nkusaba gwe wenna buli woloota ekirooto ekyo kisirikire mu mutima gwo, tandika okutunuulira entambula yo ey'obulamu obwa bulijjo gwebeera nga weetunuulira. Kati ekyo ky'obeera olabye omanya kyekirooto kiri kye waloose. Oyinza okuba olootedde mukwano gwo, muganda wo, omuntu wo omulala yenna olaba n'owulira kyaguddeko omanya kyekirooto kye wakola ki kyewabeera waloota. Naye ndaba bangi ku YouTube okwo bassaayo ebirooto ekitegeeza abeera babivvuunula. Kiba kyetaaga ne mubuuza ku abo ababiteekayo kuba mbalaba bangi ku YouTube okwo bassaayo nnyo ebirooto n'amakulu gaabyo. Kati n'olwekyo kyetaaga mubabuuze bajje kuba bababuulira. Naye kye nkusaba totunuulira nnyo kintu ky'oloose ng'ekintu ky'oyinza okulemerako kikulemese n'okukola emirimu gyo. Kwegamba tokiteekako nnyo birowoozo. Olina waba akikubuulidde tokiteekako nnyo birowoozo. Ebyo nze byengoberedde okuviira ddala emabega n'okubuuza ku bantu abakulu n'olaba nga bikwatagana. Ekiro singa oloota ng'ogwa mu nnyanja, n'oloota nga ofunye akisidenti, n'oloota ng'ente ekukoona, kwegamba n'oloota ebintu ntuwe bityo ng'ebintu bikugoba bintu kwegamba ebiseera ebisinga ekirooto ekyo tekiba kirungi. Olina kwegamba obeera oyina okukyusa mu nneeyisaayo, mu ntambulayo, mu bantu b'obeera nabo ne ku mulimu eyo baba basobola okugoba. Ebiseera ebisinga ekirooto ekibeera bwe kityo ekyo ng'ogwa mu nnyanja, owona akisidenti, ente ekukoona, ebyo bwe biti ebyo. Kwegamba obeera olina okukyusa mu nneeyisa obeere nga weegendereza ebyo bibeera bikulabula, biba bigezaako kulabula ekiyinza okujjira mu maaso gy'olaga. Sinnakintu kiyinza n'okutuukako ddala bwe kityo bwe kiri kuba nze ebyo byo mbigenderedde mbalabyeko. Olina kugamba naloose nga nfunye akisidenti, naloose nga ente enkoona, ogenda okukakana nga bamugoba ku mulimo oba nga bamutabukira wabadde abeera. Kati ebyo byo biri bwe bityo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nogigattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.